Yes, webale kubanga okyagoberera omukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinziira okubanga gyo tulabira kyokola kya mutawaana nnyo nkugambye nga bwe nkuwadde amawulire g'ennaakasembayo kubanga nkuwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu yonna ey'ekibiina ekya National Unity Platform nga boolekedde wali e Luzira okulambula ku Dr. Kizza Besigye eyakwambiddwa oba eyawambibwa mu ggwanga erya Kenya n'abanga ate yaleeteddwa mu ggwanga erya Uganda mu kkooti ey'amagye e Makindye yo nno nga gye baasinzidde ne bamusindika ku alimanda e Luzira gyali nakati wetwogerera essaawa zino zennyini wabula nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu yonna ey'abakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform bagenzeeyokko era nga gye bali obanga essaawa zino wetwogerera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubanga alaba ku Dr. Kizza Besigye oba avuddeyo kakati agenda kujja atubulire amulabye oba tamulabye kiki ekibaddeyo wano omukutu ogwa Red Zone TV wogenda okubanga ate okisanga His Excellency nga bw'omulabaawo ne ttiimu yonna ey'abakulembeze ne mikwano gye era nga mu mikwano gye kuliko King Saha kuliko n'abantu abalala deputy spokesperson w'ekibiina ekya National Unity Platform ate nga leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi Basekezi omulaba naye ku ttiimu kwali n'abayambi be okuli Moshimo oba Kibuka Moses nga kuliko ne omuyambi omulala amanyiddwa nga Ali Matovu eyali akola ku mukutu ogwa NTV nga wetwogerera His Excellency agenda kwogerako eri bannamawulire atubulire omukulu amulabye oba tamulabye era bw'aba amulabye kiki kyayinza okubanga jjeeyo mukutu gwa Red Zone TV webali kubanga okyagoberera kankuwe ebigambo bya His Excellency ne ttiimu nga bwagenda byogera era nga bwogenda okubiwulira ate tubeere nga tweyongerayo webali kubanga okyagoberera bw'oba tonaba kubanga subscribe nga kikole wuliriza president nga bwagenda okwogerako eri eggwanga ate tugenda kubanga wano wennyini wetusimbulira tuli Luzira president ava munda agenda tubulira oba Besigye amulabye oba tamulabye wuliriza nzije tubeere nga tweyongerayo. Thank you very much, ladies and gentlemen. We just came from seeing Dr. Kizza Besigye. We wanted to go in many, but the limited us only allowed myself, the Secretary General, Honorable Ssenyonyi, and his friend Kinsa. Dr. Besigye is in good health and high spirits. Of course, psychologically disturbed as expected. The manner in which he was abducted and treated, he was picked by Ugandans, not in uniform but armed, from Kenya, bundled into a car, driven across the border illegally, briefly to Malaba and then straight to Makindye. So officially Dr. Kizza Besigye is not in Uganda. He's in Uganda illegally because he was brought to Kenya. He has told us that he wasn't tortured, although the psychological torture that comes with being bundled and squeezed in the car all the way from Nairobi to Malaba is still on him. And the nature of the bogus charges that were put on him, similar to what was done to me in Arua, apparently he is being charged for illegally having done in Kenya. This was in Kenya, not in Uganda, but is arrested by Ugandans and charged in Uganda court. All in all, we condemn this act. We think the Kenyan government should be ashamed of it. We are glad that they have so far, the Kenyan government has so far distanced itself from this act, but the fact that it was done on Kenyan soil, on Kenyan territory, we expect the Kenyan government to do more than talking. We condemn the impunity of the Ugandan regime, and we call upon all well-wishing Ugandans to stand against this, to condemn it, and to work so hard to see that we return our country to a path of the rule of law. Mwebale nnyo basebo ne bannyabo, tuba munda kulaba Dr. Kizza Besigye, tumulabyeko mulamu bulungi era ali strong. Newankubadde era embeera gye bamuyisizaamu temulese kyekimu naddala mu ndowooza bamukwatidde Kenya. Abantu abamukutte bannayuganda nga tebali mu uniform ya poliisi oba yamagye wabula nga balina emmundu bamukutte bamunyize mu motoka na kumuvuga paka Malaba, gwe Malaba ne bamuleeta paka mu Uganda. Byonna babikoze mu bumenyi bw'amateeka, tewali bakonye mu passport ye nti avudde Kenya aze Uganda. Kugamba mu bufunzi Dr. Besigye ali mu Uganda mu bumenyi bw'amateeka. Engeri gye bamuleesemu nga bamunyize naddala okumuvuga okuva Nairobi paka Malaba yabadde temuwa kitiibwa, naye ate okusingira ddala n'ebisangusangu bye bamutaddeko ebyobwewussa okugamba nti bamukutte n'emmundu
pistol bbiri bali Kenya naye bannayuganda bwe bamukutte amagye oba poliisi e Kenya tennamugulako musango gwonna naye bannayuganda bwe bagenze ne bakola omulimu gwa Kenyan poliisi ne bakwata Dr. Besigye embu ng'alina emmundu bbiri emboozi yenni gye bagamba gye banteekako nga bankutte maluwa nti bansanga n'emmundu bbiri tuvumirira ekikolwa kino era tusuubira nti gavumenti ye Kenya ejja kukola okusinga okwogera obwogezi gavumenti ye Kenya twasanyuse yavuddeyo neyeesamba yo teyabadde teyeenyigidde mu bumenyi bw'amateeka buno naye okuba nti kyakoleddwa ettaka ly'e Kenya tusuubira nti gavumenti ye Kenya erina okukola ekisinga okwogera tuvumirira of course gavumenti ya Mwami Museveni obumenyi bw'amateeka bwe yakoze era ne tukoola mwenna bannayuganda mukigumirire ate tukoma okuwabula tukole kyonna kyosobola okulaba n'ensi yaffe tugizza ekkubo ery'okutambulira mu mateeka kwe ebikolebwa nammwe mbiraba mwebale nnyo mwebale ddala abaserenganya okusingira ddala kikolwa kikyamu nnyo kya bumenyi bw'amateeka buli ku levu eya waggulu kyongedde okulaga nti tetuli seefu gye buvuddeko ng'abantu abanyigirizibwa mu Uganda wano nga baddukira Kenya kuba Kenya yali ekyatambulira ku kkubo ery'okugondera amateeka naye kaakati mwasooka ne mulaba abawagizi ba FDC akatunkaaga abaawandika okuva e Kenya ne balekebwa wano bumenyi bw'amateeka ne bagulwako musanvu naye ate okukikola omuntu ali ku levo ya Dr. Kika kyongere otulaga tetuli seefu fenna tuli mu buzibu era tulina okulwana ennyo okulaba n'ensi yateterera kuba leero kirituuka ku muntu n'amasannyalaze tulanga nina abantu bangi the fact that this is not the first time. We remember 36 members of the FDC were abducted from Kenya and illegally brought back to Uganda. Now this has not happened an ordinary person. It has happened to a very respectable opposition leader. It goes further to show us that Kenya is no longer a safe haven. We used to look at Kenya as a safe haven for residents in Uganda, especially that it had a certain degree of respecting the law. But now, if this is happening to even senior leaders, then nobody is safe. It should remind us to fight so hard to see that we bring back our country to the rule of law. The president of your country seems to posture as a regional head boy and basically turning other presidents of other countries within the region as pawns on his chessboard. Does this then validate that sobriquet of him being the regional head boy? Yeah, this should speak to all of us. And I'm glad Kenyans have always stood with us. It's not the Kenyan people that did it. It is the negligence or complacency of the Kenyan government. And according to Dr. Besigye, even if Uganda is speaking, but there were Kenyans also involved in that gross action. So this should speak to us, not as Ugandans, and not only as Kenyans, but as East Africans. We have to put an end to this. I warned the Kenyans a few months ago and told them that they are not far from this impunity. If they allow that nonsense to happen, it will continue, and sooner than later, we all want to be free. So let's unite and fight impunity and fight dictatorship. Dictatorship is still across borders, like it is threatening still in Kenya. We must fight and defeat it together. President wange ericho kimenyewo Mwami Museveni nakyemalirawo Uganda yefudde naggwano agezaako okwekula yakulembera ensi zino zonna. Ekyo kituleetedde ebizibu emirundi mingi ne Rwanda yali egaddeko ne booda yaffe olw'empisa za Museveni. Kaakati yagenze ne Kenya n'agifuula nti yagifuga Kenya. Ekyo nno kyongera okuswaza Kenya naye kyongere okutulaga ffenna nti obwannakyemalira oluba mu nsi emu kyangu nnyo okubona ne bugenda ne mu nsi endala era tulina okwegatta ne tubulwanyisa ffenna naye temufaayo tujja birwanyisa tugenda biwangula ne Museveni tujja mujja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako
jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.